omuntu omulala gwe nsaba ge Madina tega Pade Bitama nze mulaba ageze ku kanti ya maani milira myage Pade ali na kasoto ya na kasoto Pade Bitama omwoyo gwe Mukama agumuze mirembe era tujja kumanyi wali buli kimu ekigenda maaso bakiraba ne famire ye abaana be tujjafaafaagana nabo mpolampola ogenda mu 360 Kasoto gwe wawadde omwana enseenene kati dame tuwadde munne enseenene guma ndi musanyufu nnyo ddala okubeera nga mwenna musobodde okujja bannamawulire ne mubeerawo nga tewali n'omu akakiddwa tewali n'omu agambye nti baba muguliridde nti olina okubeerawo olaba nga buli muntu gwenasheeno olaba nga buli munnamawulire bloga baani bonna buli muntu yena ali mukwatagana bya media olaba nga yaya anagamba Amoti kikigenda mu maaso mbuulira ekina TV stations nzeebaza bambi zonna ezinsobodde okunkyaza nezija nga nnyonnyola abantu nti ekintu kino ddala kiri serious kuba mu kusooka ebintu byaffe bya comedy olanga ekintu naddala Amoti baba alina ekintu kyagala baga wa tali serious naye kati ddala abantu bagenda bakakasa ddala nti ddala ekintu kiri serious. Badde bajjo bambuuza ebibuuzo bingi nnyo ku maradio bonna mwenyini badde mumbuuza ebibuuzo bwe munsanga kigenda kubeera kitya tubbireko kigenda kubeera kitya nebagamba nedda sola babuulira kigenda kuba ba artist abasinga abayimbi bagamba tugenda kubeera nono genda kubeera nono nagenda kumpetekerako gwe kyolina okumanya abacomedians bonna bagenda kubeerayo okujjako ng'omuntu afunye buzibu naye buli muntu agenda kujja mu ngeri ye mu style ye yena obadde olina ekiti kyomumanyiddemu Maria kyobadde olina engeri yobadde omulabamu agenda kugira mu kiti kike kiko ayina agenda kujja mu kiti kike abaana ababoda bannange omanyi ababoda bo tebabakolera saluti gwe okola mukozi bwoti bababoda oba obamaze kati awo mukitakola ki ndegerawo kyuka sibawa 360 mawe 90 yokka 180 mawe 180 koka ngambe tobawa 360 ejerekereze so siri mulungi nnyo mukwogera mulungi nyo muntu gwe neesiga mulungi mukwogera bulungi ku saidi y'amalula ngenda kusaba omwami manager Summer Gardens mukono ate nga mutamanyi wange mwamalula omwami bagalimanga ngenda kusaba obeva kulwamalula obeva osula eri abantu ngende maaso kale okusooka twagala kwebaza mikwano gyaffe abatwagadde awatali nsonga kubanga omuntu bw'omwagala wali ensonga bweggwawo omukyawa njala kwebaza Amoti ate n'okusaba gavumenti newankubadde nti mwe mutukulembera naye n'Amoti ono mumulowoozeeko ng'omuntu kubanga yafuuka source of income kuffe abalala ebintu bye yatandika nga binyoomebwa ye n'agumu olumu ne bamusiba nako abalala katutandisa obijjamu amakungula kale Amoti oli wanjawulo nsaba kirungi tubali tuyingirira Prime Minister n'atusuubiza naye agenda kujjako wano ate atuwadde obudde n'atugamba nti nammwe mugende nange nzija era gwe tulinze Prime Minister tukulinze maama. Ekyokubiri njagala tukkirize oba tugaane Amoti buli muntu ali waddembe okumugeraageranya era ekyo takigaana naye gwe era okimanyi omugeraageranya okimanyi nti ye namba ki namba emu kati gwe okumuteeka mu kategori nti gundi amusinga gundi yenna gundi era oba okimanyi nti otandikira kwani oba ntegeerekese kati mbadde nsaba Amoti tumugye mu kategori tutandike okugeraageranya abaki abalala ye tumufule namba emu paka ku namba 0 abeerawo nga takoonwako sebo nkwagaliza buwanguzi ate nkunga abantu fenna ku lunaku lwokutaano bambi tubeewo tuwagire Amoti tuwagire industry bacomedian tuwagire te kirungi batusuubiza nti bagenda kubaawo twagala kwebaza ba sponsors baffe kubanga companies nyingi nga zino companies zezisinga sente neze zisinga omukwano zezavuddeyo ne zigamba nti come what may fe tuyimirira nani
twebaze TV stations zonna, radio stations zonna, babloga, abaana baffe batikitoka, chairman w'ababoda Maswanku owasimba Akagere, sebo tusaba abasimbi b'Akagere bakola obunasimba ne vivi mu bigate bimeka naye tubeerewo ku lwa Mooti. Sebo Amooti ngenda kusaba kubanga Amooti ono ffe twatandika naye n'atugruminga n'atufuula naffe abaki abantu. Waliwo abantu abali wano abasobola okuweerako obujulizi naye olw'okuba nti tulina akadde kaki katono, nzikiriza sebo nkusabe kubanga tiimu eno bwe twali mu Amalula teyayulika naye ne tusalawo ne twadvansinga ne tugenda ku kirala. Kati Amooti n'arecruitinga tiimu empya. Abantu bano bwe bayitaayiteeyo mu kkubo tebafuna budde kumanyikibwa bulungi, naye leero olunaku luno olwaleero nga tukuyozaayoza, njagala abantu bano bafune omukisa obanjule. Kale abaliddako abanakwegattako bajja kujja, naye olwaleero waliwo abayimiridde naawe. Bensaba ssebo oyite omu ku omu bajje bawuubire ku bantu bamanye nti emabegawo waliyo ebikonge tokotogedde, kubanga naffe watuwa omukisa. Ssebo tukwebazizza okutukyaza, tusaba Mukama akutuweera ekyoyagala, bw'alaba oyonooneka akutwale. Agenda kusooka mbanjulire veterani munnange bwe twatandika ekintu kino ekya comedy mu Uganda. Celebration eno teri ku Amooti yekka, wabula celebration eri ku comedy mu Uganda. Comedy emyaka gyamaze mu Uganda gye emyaka 25. So era nga bw'obudde ntibagala emmanga bwagambye tosobola gamba nti Amooti ne Gunjani asinga, obeera onkompe yalinga nze nange buluko alwanja Amooti ani asinga ekitegedde. So n'olwensonga ngenda kusaba veterani munnange bwe twatandika ekintu kino, Eddie Kigere Sesanga. Elia Kigere ani alyogedde zenyogedde ya Sesanga. Omuntu omulala gwe nsaba agemadde nga Pade Bitama, nze mulaba ageze ku kanti yamaani emirirawo myage Pade alina ne kasooto yana kasooto. Pade Bitama omwoyo gwe Mukama agumuze mirembe, era manyi waali buli kimu ekigenda mu maaso bakiraba, ne famire ye abaana be tukyafaafagana nabo mpola mpola nga Mukama ne bazadde be. Ngenda kusaba omwana mulenzi Small Boy gwe nayimba naye ow'olubina nga tutandise New Amalula production, tugibrandinze Small Boy ow'olubina. Abadde ava Makindye okitegedde okirabye obugalo bujja kutya. Nsaba omwana mulenzi one and only Kapopo oliwa Kapopo bamulabyeko ng'akunyakunya ekipapula n'abako walaga naye avuddeyo, mwebale musabira yoyo Kapapaali. ye musajja yeko webeewuunyo wansi muto akulako mutwe leero kweyanjula. Omwana muwala abadde alinaku zino yayingira amawulire, abamawulire bamuwambira ddala naye nga badde gyali Amalula bambi nga watapu ngera bagamba Amooti olina ekyana ekiki bannaye bukitandika okuzina kirina engeri ekiremeza Mima bamuyita Mima. Yoyo mbakola ati abigulemu akangemu takyabisobola, amawulire ethics tezimukkiriza ate tayagala kugira kuba yanyenyonyodde, ennaku zaalimu teziri safe. Kakati ani omulala gutusigazaayo Ssentumbwe oliwa babamu ku betwaliro Amalula. Kati omwana mulenzi omulala
ye bw'atandika okwogera gw'omukomako baali bamutumena lya Kalaani nenze ne mugamba nedda gwe Kajegere essaawa zino nakati erinnya lye akyalikozesa original Professor Kajegere. Yes. Skodi nene tulina omwana mulenzi the one and only original bamuyita na mulugwala wa Malula mu Sudaani bamuyita mu Sudaani original oyo ne wa Malula nnyo ddala twagala omwana mulenzi Franka alinkaye Franka oyo yagattagatta obuntu bwaffe bwe tuba tuzanye ensi n'ebulaba tusalisa okulaba Franka uzibu alimba yo siegwe alimba uzibu edi kigera mulala Skodi tuweddeyo mubagire Skodi nene no mubogere mangu Sebanga uliwa uno basi kati nzizaako obwana bulenzi obwo butandika okuzina otandisa okuyimba ennyimba zaffe ziri obwana bulenzi bwe Nap Warriors Nigina Scooby-Doo ne mwana mulenzi Dani Watto obalaba tebalina kikuna kibakozesa oba biragalalagala bamwe balaba nti eryo eriiso tulo tebatudde lihaso ziringa lihaso owudde oba nfuufu yennakawuka basule yewasa bannange njaba omuntu yenye yalina okusembayo kubanga Amalula yalina ebbanga okubeerawo nga padde okubala yafa onye yalina okusembayo kasooka embamalayo bonna ani omulala designer waffe aliwa Diplo oyo yagira noba oli ku stage ekikumba nekiwulika okumanya okuba nobanga omuziki noyawula empale neyulika ate nga tewayambadde andaweya yakuyisa mumangu ekyalaani noddamu ku stage nokolaki basi okumanya wa mutima mulungi bw'aba talinawo wakiri akuweeyiye akuweeyiye andaweya kati Skodi ndowooza bannange yeeyo abasinga ani omulabye omulala asigaddeyo anti ono nagambye ono yasembayo kubanga bukyanga Amalula edda ng'etandika mukyena musanvu nga tutandika comedy oba wali luddawa abamu tatumana kuzaalibwa naye kaakati awo nawona twali tetulina manager then awo tadde nga yakafa ntandisa okulibrandinga Amalula tulandisa okuba music ewaffe enyimba muziwulira olubina Lusidiku Tomaala Taamazzi Mama Namande Batako abamunyambeko bannange I love you Mama Namande goyina ebijanjalo Mukama oli muyaye Mukama oli muyaye kembadde Silivia Life is a journey Siri mukodo ezo zonna nyingi namugera zirabira wali Ssaabasajja buli lwogana mbangwa nembangwa ndozo nkiwulidde ezo na nnyimba zamala mukwira okumugalo bannange tulina n'oluyimba lwetwakola nga lwe lusoose mu nsi yonna nkiddamu mu nsi yonna tebangayo bacomedians begatta ne bakola oluyimba era nalwo nga lwa comedy bw'oluwuliriza buli omu layini ye nga bandibadde agyogera agiyimba buyimbi oluyimba olwo lwe lwasookera ddala mu nsi yonna nakati we luli mu nsi yonna baluyita love si mukyezo muli Mukerekere Madata Nchiko Kapere Senga Sebbanga Senga Nantume Kasooto Small Boy banya balala bangi Kerekere Kapale so oluyimba Madata Nchiko so oluyimba olwo nalwo tulwenyumirizaamu nnyo okubeera nga nalwo project comedy okubalaga abantu nti abantu ng'ogyeko okuyisaamu abantu abantu okuyisaamu bacomedian amaaso basobola okukola buli kimu ate nekirala mukirabyeko nti ne ba artist
babalazeeko nti apart from singing they can act comedy. Era mbadde mbalaba Spice Dana era mugenda kutya mugenda kwewuunya nnyo ku sheeyo nabo nga babalagako kibalinawo abayimbi abo. So sure that it's a celebration ya myaka 25 era banenziramu ba sponsors essaawa zino mwebale kutukkiririza Mbambi, mwebale kutubalamu magezi mpuno tugenda mu office eno nga tubali serious aba comedian tibalina kya naye essaawa zino n'omwana ono gwolaba ssaawa zino MC ono mulabanga MC ne bwadda ku stage n'atandika buli muntu aseka n'afa okitegedde era naye alina aba inspiring. Ngenda kusaba ba timu Koko bachaliwo bonna baliwo njagala bajje Ivo Emily nawe bashininga mushininzi nabo mujja balaba egenda kubansasage ku sheeyo obakyabula wakyali abantu timu Koko nene stage tima butima omwana mulenzi the one and only ani oyo oyo aoli Richie mugiteka muno kawo Richie must shine always and everywhere. And boyfriend kakati bambi mwekubireko mubugalo bwange. So comedy akyagenda maaso siwakoma wakubeerawo paka atekati ebintu byongedde okubeera nga biteerateeramu abamu abalina ebitone byammwe mubeerayo eyo nga tuwaaliwo TV yalinga emu mu nsi yonna Uganda zalinga TV 2 ate nga bya comedy sibali abo babiriko nnyo ate nga eggalawo ne bali ekyemisana. Naye kati abantu buli muntu alina ekitone ekyo osobola okyoleseza ku ssimu yo ensi neekumanya nga bulaba abaana bano bonna masimu gaabwe ge bakozeseza TV zigenza okubawalampa ngoledde oba kutakuwalampa ekigambo nkozesa kibi tugenderaawo mufuneyo Oluganda nange sinza Muganda okubengatta TV egenza okubengattako era nyogedde fonoona kati ani amanyi Oluganda olutuufu baagala aliwa TV egenza bawalampa TV egenza TV egenza obazuula kati ate omukongo yatuwabula omukongo Oluganda olutuufu baagala immanga kankuyambe TV zigenza obeka kakati kako kinene nnyo bannamawulire mutuleokubeeraolutuufu TV zigenza balaba okubasikayo kati olira sebbanga mu TV zigenza obasikayo nga zisikambula biki TV zigenza twekubakubako wamma tuwa Oluganda olutuufu kubanga bonna bana batuswaza muswaza TV zigenza okukola zitya omwana munyiivu TV mwaziko TV abaana mwabakolaki bakolaki TV zigenze kuba kwegatta batwegattako aba TV mwegatta kubana abaala kale mwekubireko omukalo bannaye tubasanyufu nnyo tukumire wamu omutima ogwo tukumiramu tube nga twagalana buli omu ng'ayagaliza munne kubanga tusobola kulwanyisa kitone kya muntu bw'olimba buli lwogezako okulwanyisa ekitone kya munno oba obaana ne Katonda ate tusobola kumalako. So ne Mukama Katonda oyo bane tumwebaze okubanga atuwadde ebitone n'atuwa n'obulamu ne musobola okutulaba n'okutwagala. Koko ita ku bantu bo Mama yeye ngenda saba nti nga Koko tanakwogera nzo tugenda sigalako ba tiktokers my wonderful Marula family tusooke tu sagala twakubya nnyo musana mpoze eki abagobye magezi badde ensabo bere mulambulukufu ekigere lirako ino okwogera abere mulambulukufu naye ati ekyo bambi akaseera katandise okujja muve ku stage
muve ku platform akasala katandise okujja oli mu bajjonkera eri abato bayina wabato Sense of love, kubalabako mwena amanyeganyezeko emigisha agadde eladde mwabijenze sibijjangayo nadde abaana baboda bantiisa lwaki mukanga omwana wabaana ba boda mukanga omwana naye nga bambe musanyufu Coco must shine always and everywhere twakongeddeko always and everywhere bambi tiimu yamwe Ivo squad yamwe Ivo noza gwotali mutitizi yogera tulasaidi yammwe banaye mujebaleko tuli basanyufu nnyo okubeera wano Amoti naffe tumutwalanga taata waffe kubanga yatuzalira sister waffe ono omulungi nga we mulaba so ffenna ba tiktoka banaye tugenda beerayo tugenda kuwagira mu maanyi Koko muganda waffe Amoti taata waffe so ffenna banaye tubeereyo tunyumirwe yamaani aiva amanyi okwogera wamma mujje ndowooza ebisinga byogeddwa mpozi okubakubiriza okubeerayo mu bungi ebisinga banange obulanaye mujje mu bungi banange tweyanzanye Pamazi Landi Road Pamazi madamu abana ba boda gye muli nga 13 tuli waneno ku Oma Showgrounds 25 years of Amoto Mbalanguza abana ba boda we tuli amen banange tweyanziza abaana bantu bakubireko mu ngalo ate ngenda saba nti n'Amoti naye tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi awola abantu abalina bidde okwebaza bambi batabu nnyo balina gye bali sikinga obulamu bwabwe nga tebalina element abaana ba skaters team skaters Brian bamita Brian skater yakulira squad eyo bambi Brian aluwa yes bali sikinga obulamu bwabwe balina ebintu bakola nakola kokodio nagira kinaita wansi wa lole namana gukira mipira gye maaso paka muyingini namba muyingini nande bas bwe nyamba nti ono yabakulira kyenjogera muzaba musolo kitegeera nti ono yabakulira njagala DJ kola bayakadonga awo akolage wano sikiru wano okawukawo okokitegeere wano wenyini kasota agamba baseerera ate newayagala pulo funa kalyaka kabaka okateka mwanyanya siwe kiri akambazemu ki tusimbe mwaka ki ababoda obukalo bwa Amoti ababoda okafunye ogambye mukazi wayinza ogwayo ono ye transformer ye roji ye boutique byonna atuwe 5-star hotel Amoti naki bali sketa simbula embalasi omwana w'emasaka badeki simbula embalasi awo twala kulaba ninako kusimbula embalasi nagambye ono yasembayo ye kabaka mwenye akoze omulimu nene nnyo okulaba n'amalula ng'ekyaliwo tiimu nanga fraternity ya comedy ekyali ngumu ye mwami manager wange manager wa Nyamala production the one and only Joshua Senoga na assistant we Yasini Chowe omulaba ndoza omulaba mandevu mwamdevu n'omulaba mwasirikira omwo n'omulevu gwe watabu waki ebuwongo my manager Joshua na hali Yasini bali busy behind the scene tuyogera munne yoyo bimutema kimongera okusetinga ekintu mutero ne pirawo kakati ekikusaba omukwasa akazinda bamutange okakwasiza Amoti mwa ku lugalo omanyi n'akaluba saba abanyabo tumwongera ku lugalo pulo kwatamu wanikira omukono gwa Amoti ababoda kale abana boda simba babo bojikwatamu simba kagere ka Amoti
kivuge nawe vuga pichi ya moti Friday no vuga Friday no Simba wira amoti musitule amoti situla vuga moti utaka wazi amoti yebate press conference yaffe alugenda sa omugole embaga tenatuuka ate mwagasokera mwale muntu banaye tweyanzege twagala okukulisa Moti emyaka 25. It's been a beautiful journey. Ate ne basponsors baffe mwenna abayimiridde naffe banange mwebale nnyo mwebalirira. So kimanyi nti waliwo bannamawulire waliwo baganda baffe abandyagadde okufuna interviews ez'enjawulo yene sawa